Wadde nga Shida Leni awangudde empaka z'olwaleero n'amenya ne likodi obutikitiki 5.2 n'obutundu 12 okudda ku butikitiki 5.2 akyalina olusozi Gambalagala olw'okutuusa obutikitiki 5.1 n'obutundutundu 8 ze yeetaaga okuyitawo okwetaba mu mpaka z'ensi yonna ezinaabeera e Doha ekya Qatar mu Septemba w'omwaka guno. Right now I'm looking at qualifying for World Championship, of which I'm not far away. So I know hopeful by next trial I may do my best to qualify. Omutendesi wa Leni atutegeezezza ebiyambye omuddusi we okulinnyisa omutindo. A very important part of her progress has not been running, it's been weight training at the Espas Gym's Silver Springs Hotel. You see, although she's very tall and slender, she's immensely strong, and it's a lot stronger than a lot of men. Her big challenge now, obviously big progress today, she improved her national record from 52.12 to 52.00, but the big challenge now is to get down to 51.80, which is the qualifying time for the World Championships. Abaddusi 9 bataasuka kifo kya 15 mu mpaka za World Cross Country ezali Denmark wiki 2 emabega bo bayiseewo obutereevu. Ekibiina ekifuga omuzannyo gw'emisinde mu nsi yonna kyateekawo enkola endala nti abo baba nga bamalidde mu bifo ebyo-15 ebisooka mu World Cross Country basobola bulungi nnyo okutukiikirira mu mpaka za World Championship. Kati bwe tunaatuukira mu mwezi gwa June, July, tujja kuba tweyongeddeko namba. Empaka z'okusunsulamu abanadduka mu z'ensi yonna ziddamu mu bbanga lya wiiki 2 okuva kati. Regina Nalujja, NTV Kusawemu.